kati ensonga z'abaana abafiiridde mu accident abaana ab'essomero erimanyikiddwa nga King David Junior School ababadde bagenze okubeera nga temunange balambula ensonga zikutte wansi ne waggulu era ng'abaana abamu bagenze bateretereramu ate abalala embeera ekyeyongedde okubeera nga temunange ekaluba mu malwaliro gye bali era nga ssaala zokka kati no waliwo omukyala amanyikiddwa nga FIFI the Queen avuddeyo n'abeera nga temunange abaako obwino omukambwe wasobodde okubeera nga ate ayogera njagala okubeera nga temukuzanyira biki bisobola okubeera nga ayogera ddala ku incident eno omanye biki ebino okubeera nga tebigenda mu maaso side zo naye nga bino byo byewuunyisa ate n'okutiisa nga bitiisa tulo tuzikalira ngenda kubeera nga tebikuzanyira n'ensonga endala nnyingi nnyo nga bwe ziri mu kubeera nga tezitambula mu ggwanga Uganda video nterako ekigawo likinga sharingirako abala wansi awo jaggendawo naawe obeera nga teyosulawo endowooza y'okusinzira byogenda okubeera nga ate olaba Sheikh Shirafu ennamba z'essimu ku bustika ziyitawo ajja kulombereddwa ensonga zijja kubeera nga tezitambula bulungi nnyo malidadi sana subscribing twegate ku butongole buli wena bandesa video jo kubeera nga tomanya kakati faada n'ekipya kyasobodde okubeera nga ate atulekera katulabe ki ekiriwo ku nsonga z'abaana bano abafiiridde side zeri mu Northern Uganda babadde ku trip aba King David Junior School FIFI the Queen kikyayogera akadde kalotembawo abaana b'eggwanga bafa baggwawo kati n'abazadde bannange n'abazadde naffe twekolemu editing mu bintu ebimu omwana okumwagaliza trip si kwe kumwagala kwokka naye gwe soko mbiri omwana wa primary 4 omwana wa primary 6 agenda kukola kikapichola nze njagala omuzadde aveeyo akinyinyonnyole nze ndi muzadde yeebuusa mu lugezigezi lwange mbabuulira era there are so many things nze abaana bempeerera kaabe nga nze muzaala naye nga sinze muzaala there are so many things byesikiriza mbu tutwala abaana kuwuga already nze abeera naye simulaba nga muwadde element yewuga simutwala nga ko kumuyigiriza kuwuga nzoyo simukutikka kubanga mba nkimanyi bulungi any slight mistake agenda kufaako ngate nawe tokigenderedde omwana ekapichuolo omwana wa P5 P6 P7 agenda kukolayo ki enamba y'abaana abo efudde yonna ani agenda otunnyonnyola ani agenda okutuwa accountability ng'oggyeko miliyoni 5 gavumenti zegenda okukwata bw'enaabeezi bawadde era tusaba bwenkanya from who tubusaba kuva eri abazadde mmwe bennyini tubusaba okuva mu badriver abasajja abavuga bibbaasi ebyo bavuga bubi kubanga avuga basi z'abantu abakulu abava e Kenya abava e Tanzania abavaawa era gwe bawo okuvuga abaana tourism industry Uganda muli ruddawa bino ebintu bigwa mu kategori yammwe mugaba olukusa muyina license ze muwa badriver abavuga abaana bagenda mu byokulambula ne mubawala okuba synchronizinga bulungi nnyo ne mubawa license ez'enjawulo kubanga bane toyinza kuddira musajja mulalu avuga abantu bakulu n'omukwasa abaana abato abo abantu bavuga bubi otunuulira emirambo gy'abaana engeri gye bagiparedinzeemu n'ogamba kati ono yabadde akimaki ono muzadde we naye n'asigala eka nti nasindisa omwana ku trip bino ebintu twetaaga kati accountability tugisaba okuva ku bazadde bannaffe bennyini kubanga ye aba yategese trip ayagala ssente era mugenda zimu waye tagenda ggaana naye gwe weebuuze omwana omuto ku myaka egyo agenda kukunyumiza aki ng'akomyewo mami twalidde ebikajjo mami twalabye bridge nga tasobola nakubulira linnya lya bridge abazadde naffe tubeeremuuko twe auditingeko ng'abazadde nze nkubuulira ndi old student parent I'm that old style parent. There are things in the somero byeligamba nenkitunulamu nengamba tagenda genda not because I can't afford it. I can't. Era ebiseera ebisinga abaana bange bamugaa kino togenda kikola muwa solution yange part B ne mugaa sikututte wano ngenda kutwala wano nga kirina better. Batugamba nga tutwala abaana yo mu Eastern abaana bakumala ebbanga bwediti nze ngera nsooka kubuuza bibuuzo nze era sinayo mwana wange
oba gwempeerera gwe nasasulira ezo ssente si kugamba nti batusaba nnyingi sijja bawaayira naye nabuuzanga ebibuuzo byange nga driver abeera ku kkubo n'ogamba nze bannange ono muto nnyo sijja muteekako nedda omwana wange asigale trip alizisanga bw'aliba akuza alibiraba so bannange bazadde bannange gavumenti tugenda kuginenyaamu kino ekintu kati kuba kati newokunenya omutuufu tetumumanyi n'owokunenya omutuufu bannange tetumumanyi abatuwalizimu bajja tugamba ffe abo tebagwa mu doketi yaffe essomero likeera ku makya ne lyefunira bus driver ne bamutuuzaamu n'avuga abaana gavumenti agenda tugamba nze nawera trip z'abaana naye tumubuuze oli musiru zagenze maaso ng'olabawa abazadde bwe bawera trips z'amasomero era abazadde ffe bennyini twajja ku media ntuyomba abaffe bajja genda oba bafa baffe kati mu butuufu ku luno tunenyaani amasomero eritalirimu back to back not even a month not even a week not even a week bazadde bannange tuyina betwalabe batwasizza ne baddusa mu ddwaliro mwabalabe eddwaliro babatadde nga bali ku cement ngaye nga ne cameras zibagendamu teziriiwo nga teziriiwo omwana waali mu bulumi alaajana but still you find another parent paying for another minor to go for a trip banange niwankubadde naye ebintu ebimu nedda mugenda gamba mwe kubanga temuyina ssente kyemuva mwogerawe mutyo nga bwe twayogerako ku bimuli ne mugamba temuyina ssente muli baavu naye nga bemuyida bagamba tuli baavu muli baavu tusinga. It's not about money. It is about accountability now. It's being cautioned ngabazadde. Accountability. Okuto mwana wa pitu bamutwale kapichola. Chibuzo chwa mwana wa P7 kale ne P6 kyebagenda omubuuza kyatasobola kuddamu nga tagenze kapichola. Njagala mumbulire. Chibuzo ki? Era lwaki muba mubatambuza ekiro mukere ku makya mugambe nti bannange twasazeewo nti ye tugenda ku trip ya kuggwa kiro nti ye abaana bakusulayo abazadde bakimanye abazadde bafacilitating abaana gye bagenda okusula nti tugenda kusasulira abaana ab'obuwala bataano oba 10 tubayiwe mu luumu emu abazadde bakigumira abakyagala naye ne mubanyula kiro driver n'abateeka ku kkubo n'abakalakata emisinde kiro oluguudo driver gye bamutatte tavugirangayo. Njagala driver ali kunanjulire ba driver fenno oluguudo nga tolumanyi oluprefaringa kuluvuga misana kubanga emisana olengera obupande bulungi olengera ekkoona bulungi osobola okwewala ebimu naye ekiro oluguudo luba lusaana kuvugibwa balumanye ekiro nagamba wano ensolo zisalirawooko wano waliwo kiri wano waliwo kino naye bw'oba driver mupya ne hampu weeri oluusi togenda kugiraba okuba nkube ogiraba omaze gikuba naye mudide driver mupya mumutadde ku luguudo lupya mumuwadde abaana b'abannammwe bangi mubutissa akabindo lwaki tebasulayo kubanga already musaba ssente nnyingi ffe baatugambanga tripu z'abaana batambula ebifo bisatu tusasula emitwalo 5 okudda waggulu 5 ne bagamba tulinako ebifo bisatu okulya okunywa n'okusula naye mubatutte leeti jamuwe Kampala abakutte nga muyina okukubirira batuuke mu buli kifo kye mwabasasuza kye mwabagambye batuuse mu bifo tebawangaala nawo babeera wakadakiika katono obudde buzibye bubakutte lwaki waakiri temubasuza kale ku kkubo naye nga mupaakinze ne basula omwo mu mmotoka than looking at all these dead innocent souls. Naye ogenda kulaba nga mu Ministry of Education tewali agenda kwogera mu tourism tewali agenda kwogera bagenda kusirika police eveeyo ekola ebistatement byayo ebya bulijjo
driver yabadde oluguudo talumanyi, driver yakubye akafunvu, driver afuuke driver, tugambe rest in peace, government wenaaba ekwatiddwa ensonyi ebakwatira miliyoni 5. Abaana 35 ze miliyoni 35, and what's that? Nga n'abalala enkya bafa. Nti obubenje buno bonna obuzibu bubeerawo mu week, not even a month. Nti kisinga okunnuma nti tewali na bbanga liwera, tewali mukungu wa gavumenti yavuddemu kigambo, tewali akulira byantambula mu ggwanga yayogedde, tewali okujjako poliisi okuvayo ne statement zaayo ezitakwatagana ne postinga ku social media ne bikomaawo. So bazadde bannange, mbadde mbasaba, yes twagala nnyo abaana baffe, tubaagaliza. Wabeewo ebimu by'otunulamu kati mu butuufu nze ngo ngamba otwala tamere capture nga nkugamba mutwale akole akapicturinge yoki ku nvuga gye mmanyi embi, ku nguudo nga bwe nzimanyi. Nkugambe nti mutwale capture, sisobola kukkiriza. Naye abazadde tetufuddeeyo, ffe twayomba, lwaki trips bazistopinze, ye kakati ani ali recharge okwogerera Ministry of Education. One tetumumanyi. Abagirimu bonna balina amasomero. Tebaagala kuvaayo kwogera kuba amasomero gaabwe gano gwennyini gajjudde ensobi. So no one is caring. No one is going to say a word. Naye nga bazadde bannange, justice tugenda kugisabaani. Tutandike justice ogibanja, ffe tujja kugibanja. Ensi erigamba twayogerako. Tutandikire kwani obwo budde obw'ekiro we mulabye ebifaananyi. Abaana babadde balagawa. Lwaki baba batambuza abaana ekiro? Kale driver musasule ennaku 2. Nti driver wange abadde wa mitwalo 5 olunaku mu mwaka kadde ennaku 2. Asuleyo enkya z'abaana emisana nga tafubutuka. But because tewali afaayo, tewali ayagala kumanya, temulimu mwana wa munene, awe wali obuzibu. Ng'oyagala eggwanga lino li actinge, kwata ku mwana wa munene. Era singa Mukama abadde atuyambye nga mulimu wa minisita afiiriddemu, awali baddewo ekibaawo. Naye bali nti bafa abanaku ffe bafudde, tewali agenda kuvaayo. Gw'okwate driver avugira mu Kampala tuvuga sumulula. Omuteke ku capture ayina amakoona. Capture ayina issues ze ku luguudo, zeetaaga abantu balumanyi olwo oluguudo. Naye gw'ojja driver avugira ejjinja, omutwala avuga embaale. Ng'akola oluusi trip ye esooka emu, n'ekiro n'omuvugisa. Mu butuufu oba expectinga ki? Naye driver avugidde ku luguudo olwa capture, amanye ensolo we zisalira. Wano watera okubaawo bino bisala, wano aba amanyi. But driver omupya ku luguudo ojja odduka kiwala zima ovuga buvuzi kugenda ka. Nze bye nabibuuza ab'essomero. Nga driver babajja Kampala, babatwala walala batwala abaana. Era nze ng'omu we naddeka ne ngamba abange tebagenda. Era ne mbagamba nze nja batwala wa, nja bassa ku nnyonyi kitu kimaze. Abazadde naffe tubeeko ko n'ebibuuzo, somero liga tulina trip, bannange tubuuzeeko ku bibuuzo. Si kukwata bukwasi sente, n'oteeka ku mobile. N'ogamba abaana bagende. Kubanga at the end of the day bulumi buli ku kyenda kyo kati. Buli ku kyenda kya muzadde, gavumenti si byeriko. Gavumenti eri byayo. Segera. Tewali agenda to accountability, that's the truth. So kati kidde gye tuli ffe nga bannannyini baana. Tubeere so caution. Tubuuze ku bibuuzo. Nze mbabuulira. Otherwise, tukyagakaaba, tukyagenda okugamba abazadde nga kitalo,
tukyagenda okuwoza Mukama atusaasira atugumye naye ng'abaana tubettira tubamalawo ffe bennyini. Trip baatugamba baziwezeeza abaana. Bw'oba otutta abaana ku trip ya nnaku 4-3 making sure nti lw'obasimbula obasimbula ku ssaawa nga 6 bamaze okulya emmere batuuze ku bbaasi bavuga emisana. Lwaki oyita mu kkubo ly'otamanya ekirongo oddukozza abaana eka? Lwaki kiba kituukawo? Tutandika okubuuza ku bibuuzo ng'abazadde. We need to ask questions. Nga tetunnanenya gavumenti kubanga yo nayo tetuliiko. But ketutegedde nti tetuliiko naffe abazadde kitukwatako gwe okutta omwana omuwaddeyo mu nnaku 3 tomanyi mwana waagenda kusula. We've seen cases wano omuzadde baatwala abaana ku trip ne basulayo. Abasomesa baatwala abaana ne badda ku baana ne babebakako. We've seen cases. Naye nga maama w'omwana tamanyi na mwana gye yali agenda kusula yawoza kimwe abaana bagenda ku trip badde ennaku 3. Tutandika okubuuza ku bibuuzo. Tubeere ku bazadde ab'olugezigezi. Obuuzeeko ku bibuuzo nti ye bannange driver kyagenda okuvuga abaana baffe. Mubeeremu omuzadde omu yeebuuse nti mumutuweeko ebyafaayo mutuwe ku driving license ye mubeeko ebibuuzo bye mubuuza. Avugira mu kimu bana aba bus mugende ku office za bus bannange ono omusajja alina record ki agenda tuvugira abaana. Omuzadde omu weebuuse otaasa abalala naye abasajja ba bus abo bavuga bubi. Kati mwe mumukwate awejjula obwana obuto obutalina ssente sebolekerawo otuddusa nga n'abantu abakulu babavuganga kasasiro. Omutodde ku luguudo lulala omutadde ku luguudo lulala. Bino bye byali byayitiriza n'obubenje mu bayimbi era. Ngera manenze nga ngamba nnyo abayimbi tosobola kuŋŋamba nti osula Makindi. Omuntu akuvuga ali mu Makindi agenda kuvuga akutwala eggulu. Ekiro n'oluguudo talumanyi. Tebigatta. Gujja kwagala okuwona akasente akatono omalirira obulamu obuyiye. Njagala omuntu era akute ku luguudo lo Capitol Roads ozimanyi. Driver aveeno agenda avugira eri. But ebyo byonna tetubibuuza ng'abazadde. Abasomesa bennyini abatwala abaana ku trip nabo tebabibuuza kubanga trip basomesa be baba bazitaddewo be bafunamu ssente. Kwegamba ffenna ne tubeera mu kibululu. Gavumenti terina kakiiko nti kakano kasengejja ba driver abavuga abaana avuga abantu abakulu yaveeri najja nawanatula n'obwana obuto era nabwo naavuganga bw'ayagadde. No one is saying a thing, no one is minding, everyone is very quiet. Abaana bafudde so omusi babiri obubenje tubulabye ate obw'omuddiringanwa. Tewali wadde statement ennemalema okuva mu gavumenti. Tewali. Naye nga gwa amakoona ago ogamanyi. Gali sharp, mafunda. Kwegamba omuntu nga talumanyi okujja emisinde awo okwebasa emmotoka awo ekigo layisi. Kati baabo bafudde. Tewali agenda tugamba wadde ekigambo. Tewali. So, bazadde bannaffe tubalumiriwako tubasaasidde Mukama abasaasira abagumye. But kino kituwa ekyokuyiga ffenna abalala. Abaana bagenda ku trip. Let us ask questions eziteekeddwa okubuuzibwa. Tubuuzeko ku bibuuzo outside the comfort eya nannyini trip. Kubanga nawe gwe oli stakeholder mulamba owaddeyo omwana wo mulamba ng'okwata emitwalo 3 ng'osasula bagende bakuttira omwana. Mulambo bagukomezzaawo. Kitegeera. Abagenda okusigala nga bamenyese government egenda bajjanjaba essomero terigenda bajjanjaba ministry y'ebyobulambuzi tebaliiko
kwegamba n'osigala ng'omuzadde gwe oli mu bbanga kati k'okitegedde nti buli kintu bwe kimalirira kidda ku ggwe omuzadde nga ssekinnoomu beerako nnyo vigilant nga tonnakwata mwana. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Ssebo nsanyuse okubalaba. Amannya agange Emususeeko Asirafu Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa Amaziga alukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 07 01 76 37 11. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.